Uganda gye muli bulungi. Twagala kwogerako ku kintu ekiriwo kati sadness ekiri mu kutrendinga. Rema ne Kenzo ne Hamza abantu basatu batubobese emitwe. Tuli mu kwogera ku mbaga ya Kenzo, Rema, gundi ani? Rema Hamza kati twesunze nnyo feno team Rema. Twagala kulaga Kenzo nti waliwo abasajja abalina stamina. Hamza kyotukoledde wabula tusiimye. Kenzo tugenda mulagako nti waliyo abasajja abavaluing abakazi. Kuba Kenzo yagenda naleka omukazi mu nyumba myaka ebiri miramba nga yali alowooza nti mukazi time okitegeera. Abakazi twetaaga time gye buva ne gye budda twagala time. Oyinza okumpa sente zo nongula emmotoka ez'ebbeeyi ompadde ennyumba ennungi naye nga tompadde budde. Kati ekyo Hamza kye yategeera. Rema kye yali alakinga. Rema yali alakinga time. Hamza n'agimuwa kikyolowooza. Yawali love. Love bannaye kyekola. Hamza gy'oli mu kintu. Rema ife tuli kusaidia tukuwagira Rema. Tofa Rema togwa maanyi. Tukwagala Rema tukwagala. Rema tuli mu kusabira kimanya abantu bali mu kwogera ebintu bingi. Rema togenda kulwayo mu bufumbo, togenda kola kino tekigenda kubeera bwe kiti. Naye atoba wasobola okugumiikiriza omusajja yakulekawo emyaka 2 mu nnyumba. Emyaka 2, 2 years ng'okyaliyo kati olwo naakwagadde omutute mu bazadde akkiriza omwanjudde mu nsi yonna etegedde nti Rema ye ani mukazi wa Hamza naye kyotukoledde bannaye kyamaanyi. Era Kenzo that day pozi wagambye wavaayo bayiro. Kenzo yavaayo n'agamba nti munajja kuyimba ku mukolo gwa Rema naye Kenzo nkimanyi bikuluma. Kenzo pretending naye Rema akyakuluma. Naye nedda bambi ajja ayimbe kuba waliwo obuyimba bwe tumwetaagako. Waliwo akayimba nga ntwale wamwe stamina super power manyi Hamza alina stamina. Kenzo kyakulema wayimba buyimbi bigambo n'obirekawo naye teyito osobola kukola. Tosobola omukazi tosobola mu Kitegeera naye Rema togwa maanyi. Fewe tuli abawagizwe tukwagaliza Hamza. Tuli mu kusabira inshallah buli kimu kijja tambula bulungi. Era tukimanyi nti olunaku olwo tulweso abantu bali mu kwogera ebigambo bingi simanyi ate Rema atajja kulwayo. Rema yakola muyaye bikibishi mu mufere. Rema bambi togwa maanyi. Hamza si mufere bawa kwagala. Rema yakola bubi abantu bali mugamba Rema yakola bubi ofunira olubuto mu nyumba ya Kenzo. Wali oyagala akole ki? Kiki wali oyagala akole? Agwa omuntu ali eyo njagala ombuulire omukazi munnange oli eyo musajja akulese mu nyumba emyaka 2. Olowooza oyinza kukola ki? Tali mukuwa time ali muku yalokawo gold na fa abakazi twetaaga love. Okitegeera twetaaga love si bintu munna tufumbirwa bintu si sente naye tufumbirwa ekintu ekyo love gye twagala yokka. Twagala love. Kale mwabali eyo mwagala bu love niga busemyeko zo mugende babakwabule musigale ngo bulamu butambula fe twagala kubeera n'abasajja baffe nga batuwa time awatali love. Omanyi nti love enyiriza walike Rema badda akoze yennanga mutono nga musiufu naye ennaku zino gwe Rema anyirira. She's glowing because of love. Hamza kyakoze banaye kyamaanyi. Awula Hamza tukuwagidde kintu okimanyi manyi we bakwata omukyala Hamza buli kantu okamanyi naye kirema kyaffe. Abannange by the way ninayo akalowoozo nti bakazi bangi tunyigirizibwa naye tetuvaayo. Okitegeera kwogera oba ku expressing our feelings. Naye kati Rema yatulaze example nti omusajja yenna waba kutuulidde n'akuleka mu maka. Abakazi bangi kati Rema alina omwana yandibadde asigalayo nti lwakuba alina omwana. That's the reason abakazi bangi musigadde mu maka g'abasajja ababatulugunya just because muyina abaana. Ntudde lwa mwana. Otudde lwa mwana naye you're not happy. Okitegeera tosobola kubeera wantu nga toli happy. Happiness jukira essanyu litandikira kuggwe muntu. Kati Rema yavuddeyo n'afuna ekintu ekimusanyusa n'agenda. Okitegeera n'agenda. Kati she's happy. Agenda kwanjula musajja we ensi yonna tukitegedde. Wadde Hamza waliyo abaasookayo naye kati Rema yaliko. Okitegeera baaliwo naye kati Rema yaliko. Ate tu following up present. Ebya past buli omu alina past wo mubi. Kati saagala ate muveeyo mwogere nnyo Hamza wabadde n'abakazi biki buli muntu yalinako abakazi ne Rema yalinako abasajja. Ate Rema teri muntu ali perfect. Okitegeera kati ne Kenzo ne Rema naye yalinako omusajja. Kenzo si musajja mbadde mumuyita mukazi. Kati oba Hamza yalina abakazi kati Rema yaliko. Era kati Hamza yakkiriza n'avaayo n'alaga n'abakazi be yali alina nti kati Rema yali ki
yaliko kati ffe team Rema tuli basanyufu nnyo era Hamza tukwebaza ntwebale kuvaayo n'otujja mu nnaku cause Rema abadde mu nnaku Rema abadde akoze nga kyalabikana bulungi but now she's glowing just because she is loved. Whenever you're loved, glow ebeera automatic ejabuzi. Kati abakazi woba oliyo nga musajja akunyigiriza osigala mu bufumbo, you're not happy. Genda ofunayo omusajja omulala cause abasajja baliyo bangi out there baagala okwagala. They can make you happy, they will love you, you will be their priority. Tojja kubeera second option nga Kenzo yali akola muganda waffe Rema, naye kati Rema tukwebaza nti Allah yagenda nakuzibula amaaso n'olaba ekituufu. Era kati Hamza omukolo tugwesunze 14th this month kigenda kubeera massive. By the way waliwo omusajja abasajja abamu by the way mulwawo tegeera kati Kenzo muganda waffe yavayo n'akuyimbira n'akayimba n'akuyimbira nti siri muyembe nti oba onninda kwengera olimba siri papaali nti owanula mengevu mbona nze binnemye ebibyo kulinze bambi yali akulinze emyaka 2 yalinda nnyo bambi n'asalawo n'agamba nakugamba tonkaabiranga nga bakubye busu kati ono seka muzata just yavuddeyo nakugambako kantu kamubwe kati wonna novaayo nokaaba nokola kimbu baseeka pozi biki gwe kagwasoose ovuma